Mbalamusizzaako abaagalwa, amannya Catherine Mitala. Mujjukire enjiri eno ya bannaffe abatannalokoka ab'eŋŋanda mugibatuuseeko. Olwaleero nno enjiri ŋŋenda kugiggya mu Lukka essula ya 7 olunyiriri lwa 11. Wagamba bwe wati: awo olwatuuka bwe waayita ebbanga ttono n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigirizwa be n'ekibiina ekinene ne bagenda naye. Awo Yesu n'asembera ku wankaaki w'ekibuga. Laba, omulambo nga gufulumizibwa ebweru gwa mwana nnyina gwe yazaala omu, ne nnyina oyo nga nnamwandu. N'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. Awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira, n'amugamba nti, tokaaba. N'asembera n'akoma ku lunnyo. Bali abaali beetisse ne bayimirira. N'agamba nti, omulenzi, nkugamba nti golokoka. Oyo eyali afudde n'agolokoka n'atuula, n'atandika okwogera, n'amuwa nnyina. Bonna ne batya ne bagulumiza Katonda, nga bagamba nti, nnabbi omukulu ayingidde mu ffe, era Katonda akyalidde abantu be. N'ekigambo kyekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi yonna erinaanyeewo. Bannange, Yesu ajjudde okusaasira. Mukama ajjudde okusaasira. Katonda waffe ajjudde okusaasira. Ono yali omukyala nnamwandu eyali atamanyi na ku bya Mukama waffe. Tulaba mu Bayibuli ng'abantu bangi bajja banoonya Yesu okubakolera ebyamagero, okubawonyeza abaana baabwe, okubazuukiriza abafu baabwe, okubazibula amaaso, bamuleetera abazibe. Naye ono andabikira nga yali tawuliranga ku Mukama waffe, kubanga omukyala ono Bayibuli emwogeddeko nti yali nnamwandu ate nga yazaala omwana omu. Ekitegeeza bba bwe yafa baasigala ne mutabani we, naye ate kati ne mutabani we ng'afudde. Era Mukama waffe we yatuukira awali omukyala ono, ng'ab'ekibuga, mikwano gye, baganda be beetisse omulambo okugufulumya mu kibuga bagende baguziike. Naye Yesu bwe yamulaba n'amusaasira, n'amugamba nti, tokaaba. Bannange, okusaasira kwa Katonda. Katonda ajjudde okusaasira. Ebibi bino byonna ebitutuukako Katonda si y'abituleetera, Setaani y'atuleetera ebibi. Ate oluusi ebibi byaffe byennyini bye twekoledde byebyo bye birina okutuwa, bye bibala byabyo. Naye era Mukama waffe ye atusaasira. Katonda ajjudde okusaasira. Okusaasira kwa Katonda tekujjulukuka. Yesu yasanga bali bagenda kuziika. Omukyala teyamugamba nako nti, oba Mukama waffe wonya omwana wange, nedda. Ye n'amutunuulira n'amusaasira. Mukama atusaasira. Mukama atutunuulira nga tuli mu kudaaga kwaffe, nga tuli mu kukaaba. Ebyo bye byaleeta Mukama waffe ku nsi, kutuggya mu kukaaba, okutuggya mu nnaku, okutuggya mu mbeera kwegamba etunyigiriza, bye byamuleeta. Era kyovudde olaba nga bwe yatuukanga ku bantu abeetaaga okusaasirwa nga talwawo. Era yamugamba omukyala nti, mukyala, tokaaba. Ndowooza n'omukyala naye yali yeewuunya, kubanga lwaki sikaaba nga nfiiriddwa omwana wange? Ye ggwe ebinkwatako bimanyi. Wamanya nti nafiirwa omwami wange, wonsanga busanzi n'oŋŋamba mbu tokaaba. Mukama atugamba nti tokaaba. Mukama agamba nti tokaaba. Tokaaba kubanga ayingidde olwaleero. Tokaaba kubanga Mukama waffe azze. Tokaaba. Banne baali bamufulumizaako omulambo bagende baguziike, naye bwe yamugamba nti tokaaba, kirabika omukyala ono n'asirikirawo, n'asembera n'akoma ku lunnyo. Olunnyo yandibadde nga ssanduuko ya mulambo, naye bo balina olunnyo, kwegamba emiti kwe baateekanga obuti obulala ne bateekako omulambo ne bagusitula. Olunnyo baali balusitudde nga bamufulumya.
ne bayimirira, nabo ne bayimirira, kubanga Mukama waffe yamugamba nti tokaaba. Nabo baawuliriza ne bayimirira. Banne kizibu nnyo okusanga abantu nga bafiiriddwa n'ogamba nti tokaaba, tokaaba. Ate era kizibu nnyo omuntu okugamba nti tokaaba ng'ofiiriddwa n'osirikirawo. Nabali ne bakola ki? Ne bayimirira. N'amugamba omulenzi nti nkugamba nti golokoka. Olaba nga ebintu bya Mukama waffe ye ebintu ebirabika nga bye bikomeredde abiraba nga bitandika butandisi. Omwana afudde n'amugamba nti golokoka, nkugamba mulenzi golokoka. Egambo okiraba nga kinene nnyo, omuntu bamusibye yenna akababa kasibye batwala butwazi. Sigamba nti mulwadde muyi, naye mufu. N'amugamba nti omulenzi golokoka, golokoka. Oyo yali afudde n'agolokoka n'atuula n'atandika okwogera. Bannange yayogererawo, omulenzi yayogererawo, oba yayogera ki? Ndowooza yali alojja okufa kwe kufaanana. Yabuulira abantu anti abantu twagala nnyo okulaba abantu ababadde bafudde ne bazuukira. Era oluwulira nti gundi yafudde n'azuukira abantu bakuŋŋaanira eyo. Naye Mukama waffe yamugamba nti golokoka, golokoka. Naye n'akola ki? Eyo embeera yo bannange eri Mukama waffe si nzibu. Kyo kituufu neene ffe nga ffe bwe tuli tulaba nti bannange oyise mu bintu by'amaanyi. Tetusobola nabbisobola ffe kubiyitamu. Naye mu maanyi gaabyo gonna kye gali agamba nti golokoka. Eyo embeera, ebintu by'oyagala nga bikuweddeko, essuubi lyonna nga likuweddeko, ky'obadde weesigamyeko nga kikuweddeko, Mukama agamba golokoka. Kintu kimu kyokka, kigambo kimu kyokka kyokka kimala okuzuukiza embeera yo. Ekigambo kimu kyokka kisobola okukuggya ku mwenge, kisobola okujja mu bwenzi, kisobola okukujja mu kuva kw'ono omusawo okudda kw'oli. Kikumala obutaddayo kusaasaanya ssente zo singa onooba oyimiridde nga Mukama waffe bw'agamba. Yamugamba tokaaba, ye n'atandika ogugwe. Tuwulire nnyo ekigambo kya Katonda. Katonda ky'atugamba kye tuba tukola. Bw'agamba nti tokaaba gasangule. Yagamba embeera oba okufa kw'omwana ye yakulaba nga kwangu. Ye Mukama waffe yali teyakaaba, teyayaziirana, naye yagamba bugambi nti golokoka. Olaba bwe kiri ekyangu Mukama waffe okutuleetera obulokozi, okutuleetera okuwona, tuleetera okuzuukuza ebyaffe. Ye gy'ali eri Katonda buli kimu kisoboka. Si kuwonya kwokka, naye n'okuzuukiza asobolera ddala okuzuukiza. Simanyi biyinza kuba nga byafa mu ggwe nga tokyalina na ssuubi, abalala nga mwagala na kwetta, ng'ogamba singa nvudde mu bulamu buno ne mpona, ng'oyagala kwesuula mu kimotoka ekidduka, ng'oyagala kwewa butwa. Naye Mukama waffe agamba yimirira, ky'obadde ogenda okukola tokikola, ky'obadde osazeewo okukola tokikola, gy'obadde osazeewo bayinza okuba ng'ogamba nti kaŋŋende nzaawe baleme kuddayo kundaba, kaŋŋende nziruke ku famire yange abaana bange bakule nga siraba. Naye kyonna kye kiri ky'oyitamu Mukama agamba nti yimirira. Olwaleero owulira ekigambo ekyo. Omukyala bambi yali tamanyi Mukama waffe, naye yawulira ekigambo nti tokaaba, n'akigondera. Embeera ziwulira Katonda, embeera yo erina amatu. Ebyo ebifudde Mukama by'agamba nti golokoka bijja golokoka. Nti omulenzi n'atandika okwogera n'amuwa nnyina, bonna ne batya ne bagulumiza Katonda. Abantu abaaliwo baatya ne bagulumiza Katonda ne bagamba nti nnabbi omukulu ayingidde mu ffe, era Katonda akyalidde abantu be. Nnabbi omukulu, kyo kituufu kye baalagula. Yesu ye nnabbi omukulu, by'alagula bituukirira. Nnabbi omukulu ayingidde mu ffe. Abantu bano tebakiyisaako maaso, baalaba nga bakyaliddwa, nti Katonda akyalidde abantu be.
n'ekigambo kye ekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi erinaanyeewo. Buli eyagenda ewaabwe ng'ayogera ebyo, buli eyagenda ewaabwe ng'awa bujulizi. Bannange, omusajja yazuukiza, kubanga ajjukira Yesu yali ajja n'ekibiina, ate waliwo n'ekibiina ekyali kifuluma, kyali kinene nnyo era ekyo kintu nga tebasobola butakyogera. Naawe muganda wange, embeera eyo Mukama akugamba nti tokaaba era akoowoola nti golokoka, ekyo kyonna ekifudde. Abantu bonna abaakumanya, abantu bonna abaakutegeera, abaakusaasira, abaakusekerera, abaali bagenda okuziikirako osigale bwannamunigina, bonna ne beewuunya, bonna ne bagamba nti banne Katonda atukyalidde, era ne bagamba nti ono ye nnabbi omukulu. Mukama agenda kulabika mu mbeera zo. Mukama agenda kulabika, era leero agamba tokaaba, sirika. Gwe abadde akaaba, sirika olwaleero, toddayo kukaaba, kubanga Mukama azze mu bulamu bwo, kubanga Mukama azze mu maka go, mu mirimu gyo, mu bufumbo bwobwo obubadde bukukaabya. Mukama azze agamba toddayo kukaaba. Ekitegeeza agamba nti neesiga, wulira ekigambo kya Katonda okikkirize, toddayo kukaaba. Gwe maama ali awo akaaba, toddayo kukaaba. Gwe taata ali awo akaaba, toddayo kukaaba. Gwe omwana, gwe omukadde, toddayo kukaaba. Weesige Katonda, weesige ekigambo kya Katonda, weesige Katonda, weesige Yesu agamba embeera nti golokoka. Alagira n'abafu okugolokoka. Olwaleero yazze mu nnyumba yo, olwaleero Yesu azze mu kibuga ky'ewammwe. Bambi bano bagamba Katonda atukyalidde. Kirungi nnyo okumanya nti Mukama akukyalidde. Kyandibanga okundaba kwange awo w'otudde waliwo ebyafa, naye Katonda akukyalidde era toddayo kukaaba. Kati nno nga oyagala okulokoka, okukkiriza Katonda akola bino, ayogera ekigambo ne kiba, nga naawe oyagala kwenenya ebibi byo, ojje gy'ali. Njagala oddemu essaala ogambe nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga ekigambo kyo kinfudde omulamu, ekigambo kyo kinsangudde amaziga. Neenenya gy'oli Mukama, ondokole. Obulamu bwange bwonna mbukwasa ggwe, era Mukama yingira buli kimu kyonna kyonna ekibadde kifulumizibwa olw'obubi. Mukama wange okirongoose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako nga sitegeera, bye neekolera nga ntegeera, ne bye nakola ku balala. Byonna Mukama binsonyiwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze bulungi.